obadde okimanyi nti Bobi Wine yagabana emigo gyaffe ffe abatafaayo ffe abatiitiizi. Bannayuganda tebalina mutima gulemerako, beerabira mangu. Ebintu bino anno birimu n'abawaga. Omuntu ayinza okuba tali wano Uganda nti mwali badde mukola muti naye bw'atuuka e Uganda naye adda wali mu hoteeri we nga yeebaka oba ewuwe adda mu kulambula abantu be. Bino si bipya mu matu g'abantu, tubadde nga tujja tubyogera era nga tunoonya kiki ddala ekiyinza okubeera nga kikolebwa. Bobi Wine mu first phase eya tour yakakasa abantu n'abagamba nti essaawa yonna nti mukasamuulira nti kiba kitegeeza kaweddemu. Ku nsonga eno omu ku baganda baffe abawuliriza wano ku Uganda Tragic, omu ku academicians wano e Uganda abakenkufu mu nsonga, asazeewo ensonga eno agitulambululire bulungi nnyo okusobola munnange okukituteeka mu bwongo obuvunaanyizibwa bwaffe kifenga abantu abanyigirizibwa aba wansi era bannansi okukosa n'abo abatonotono abagwira naye nga baagala Uganda ku mutima gwabwe era nga bamanyi omugaso gwayo. Obugabi obwo singa buba buweegasse kyekintu kye yayimba mu luyimba tumutya buti naye nga twakuŋŋaanye tumutwala talinnya. Empologoma always zibadde nga ziri obuntu obwo obengo even and other predators naye kati engo representinga ziri endala zonna. There are areas wenngenzengako mu park oba oluusi n'olaba zino zi nature neza Geo World Nature channels n'olaba nga enswa ebadde zeetugeze okulya ekyana ky'embogo oba empologoma ziza okulya ekyana ky'embogo ne zeegatta ne zirwana ne zikikisuuza negenda ateena kyefunyeewo. So kitegeeza nti ne buno obugabi bwonna singa buba bwegasse ne bujja omulundi gumu trust me engeeyo ekola ki esobola okutya n'edduka neyeeyongerayo. Kino n'ekintu nkirabidde nnyo, embeera eyo gye nkunyonnyola nkirabye nnyo mu bulamu bwa bannayuganda bungi nti omusajja ajja ku ttaka n'abayaaye 20 ne bamenya amayumba g'abantu agasulamu abantu 50. Olaba akantu ako abantu 50 naye ng'abasinga bonna bantu bakulu bali 17 years and above. Naye ng'olyaze n'abayaaye 20 n'atandika okusenda amayumba g'abantu ng'ate abantu abo ku ttaka eryo baliriko lowfule nga ne bwokebera amateeka gonna gabasapootinga. Naye baddamu kimu, RDC tulwanirire, chairman waffe tulwanirire, MP waffe tulwanirire. Ne badda mu kwesiga ekkooti ne beerabira nti bano abantu abooluba tubangu baakugula. Oli waatukidde noleeta grade eyo ayinza okuba yayise wa RDC n'amuwaayo kyamuwadde n'amugamba essimu yo gigyeko okuva ku budde bwe buti paka budde bwe buti. Poliisi okugikubiranga amasimu mwezi Saga, poliisi tegenda kuleeta basirikale 10 naye egenda kujja n'abasirikale 4 abamalirivu oba 5 oba 10. Kitegeeza nti ekintu kye mwandibadde mwekolera ate kye muli mu kusaba poliisi okukola ki? Okukola. Kati baabasoma nti abo beera bajja kuba bukubikerere bakolime naye osobola obbamenya n'okola ki? Naye singa ekyagwa ku sobbi kiddamu ne kigwawo emirundi 3 oba 4 okulayira togenda kuddamu kulaba muntu gwe basitula ku ttaka mu ngeri ya jjogo na kamanyiiro. Kubanga olaba akasiri eggwanga bwe yakera ku makya naayo kya tractor. Obadde okimanyi nti boddayo n'onoonyereza mu mawulire mwaka yuzi ojja kulaba nga ekisenda bantu ku ttaka kyali kikendedde. Ebiseera kyali rampant paka bwe bagwa ku ttaka ly'omukyamu
kirabika baali tebamanyi oba yali abasindise yali alowooza munene ekkasi ly'eggwanga najja tractor n'agikumako omuliro ate ebiseera ebyo ng'abantu bali in support of such an act. Kati olwaleero tuzeeyo mu mbeera eri ey'okukaaba, mu mbeera eri gy'ogamba nti otunuulira gundi emmese ng'eddukira eri kapa egiyambe abantu bennyini gye muddukira abaana baabwe beebo be baatwala ebweru ne basoma ne bakomawo nga tebalina humanity ne bagenda mu mabanka ne beewola ebisente oba ne bajjayo n'ebisente kubanga ne banks nazo zaabwe ne batondawo abagagga ab'empewo bano abagagga abataafiibwako okugenda mu masomero okusoma humanity oba abataatendekebwa humanity n'omugaso gwayo mu society n'omugaso gwayo mu kuzimba eggwanga eryawamu ne babakwasa ebisente ebyo ne batandika okutulugunya abantu. Ebyapa ebisinga obungi tebiba bigule nagendako mu landi zaawo naye kye nasangayo kyanneewuunyisa nalina bintu byali bimpuubawuubayo naye oluvannyuma ennyo nakwatagana n'abasaveya abamu nentegera tricks eziri awo oli ajjabuzi Uganda at large woli awo n'essimu just n'apikinga coordinates n'aziweereza ne batandika okunoonyereza ekyapa ekyo kyenkanawa kwotudde ani nannyini kyo block number kibaali bakitemyeko blocks mmeka era myaka gya ddi n'addayo wamala okudda bali ne batandika okukola kyokusala ekyapa ekyo nga tebatuuse na ku ground bagendera ku kyapa kyo ne bakisala oba ne basalako kye baagala kubanga ennaku zino waliwo ne apps ezimu z'osobola okukozesa okuba nti okola divisions ezo nga tolinnye nawo Uganda atalaje oba oliawo nga abasajja bajja kibooko ng'enyoka nga bakugamba luno olujja lwonna nga bwolulaba okuva wano paka wali kyapa kyange bamaze dda okukupimamu nti nannyini osemaka wa wano ali mu myaka emeka nti wa myaka 5 kitegeeza ekyapa tugibaakadating tulage nti kyagulibwa emyaka giringa 3 emabegako nga yetannazaali nga batandika okukunyikiriza naye kati wano mu kusasula abantu ku leerwe ey'emukono Katemba ate we yasingidde okuvayo wadde tebaagala bijjayo leerwe yegenda okuyitawo eyite emukono n'egenda standard gauge leerwe batandika osasula abantu obadde okimanyi nti bw'ogenda awo mu area ya Kigombya nojja nokkirira awo ng'erwannyonyi okuva saidi zaawo awo mu bitundu ebiriraanye tabatya ng'ova wa mukono bubakale ngo kati tandikira Mbalala kubanga eyo Sageeta eri mu kuva Mbalala ngodda mukono tandikira Mbalala mu Mukono district anti kyengamba ngodda mukono ngodda town ye mukono ngodda town ye Mukono bw'ova erwannyonyi nodda mu Kigombya nova mu Kigombya nodda Wantoni kati olubuubuuto olwo nga bwe lugenda okimanyi nti waliwo ettaka nga liriko ebyapa 4 awamu nga bibiri waliwo ebyapa eby'empewo bingi kati abaleerwe baali babuuza tusasulani and this means that the owners of the right titles are most likely to lose out kubanga oli ayasala ekyapa n'akiteeka ku ttaka lyo ayinza n'okubeera eri nga gyakozeseza bugundi obuguwa alina akagologosi ke yasindise kubanga kyakola abakimanyi abalina okusasula omulamuzi asasule gundi state attorney yandibadde akuyambako ow'ekitundu ekyo asasule abali mu landi abamu tugenda okukakkana nga ye bamusasuddwe ng'ovuddemu kitegeeza suubira essaawa yonna okulaba abantu bebajja okumenyera amayumba gaabwe nga bagoba ku ttaka lye bagamba nga lyaleerwe naye nga bo tebaasasulwa ate nga be baali batuddewo okitegeera so eno embeera ezza ebeerawo
abantu nze nkujidde ekibbattaka nti abantu babajja ku mataka nga bali abantu 100 naye nga abaleese okubajjako balinga 3 ne balemwa n'okkubayo n'omu bw'ati songa singa beekolamu omulimu tebasobola kweorganizing oba kwemobilizing kyovula nti bano abantu ekyo basinga okutya bw'olaba nti oyinza okwogera n'oyogera n'ovumirira bye bakola naye the moment lw'otandika okuba nti message yo erimu mobilization acts zonna ezithreateninga their survival bazikolera dde etteeka obadde okimanyi once you start mobilizing they will tell you nti you are inciting violence kitegeeza nti bali baleke baffe tobalabula tobabuusa naye nga kyoyogera kituufu ndi bana abantu mwerwaneko mubadde ku ttaka okumala ebbanga eyo yonna neme eyajjo juzi wano ebajjako etya bwe bajjako ebaliyirire etteeka bwe libanga pya kitegeeza nti munsasule nze mbaviire toyinza kusinziira ku tteeka eryayita myaka gy'ekyenda n'osembula omuntu eyaliwo okuva mu myaka gy'enkaaga tekiba feya kitegeeza omuntu obeera wamunyaga wamubba kirina bonakeera ku makyano ga nti ogenda kuyisaawo oluguudo lwaki abantu obasasula ng'ogenda dduyisaawo ng'ate oluguudo etteeka lye liruleese kitegeeza that's the right way to go naye bano bajja ne bakosa that kind of impunity ane ne baali bagituusaako naye bayinyabimizi ne batunula ekintu ekyo ne kigenda ne malwaliro kwegamba bannayuganda tulinamu nnyo kano kazirinda bwolwange uganda lagi naye banakugamba nti eddwaliro lyammwe eryegundi eryebusega teririimu ddagala abantu bafiirayo nga bagenzeeyo you will not care because the day lwe bakyogedde wazuukuse walidde wanywedde tolina wakuluma kati n'onalaba abeekalakaasa ne bakuba tiyagaasi omanyi nti there are people abablaming abantu abeekalakaasa okukyusa embeera kati abeekalakaasa biki kyebava babakuba naye nga tamanyi nti is the next number on the stretcher bar gye balina okuddusa mu ddwaliro in the few coming minutes is going to be that number tulinamu ekintu ekyo ekyobuteerwanako obuteerowoozaako kati gwe omuli oba ogamu I don't care kimala kutuwawo n'olyoka olaajana naye ogenda okulaajana nga luli ate nabo baali basitudde enkundi okulaajana nga nabo bali bulungi era tebajja kudduukirira mulanga gwo era butujja kulaba ku TV nga kibooka enyooka tiyagaasa anyooka tugambe obukozi byabadde gindi yongeramu kasukaali awo that's how Ugandans are. Entegeera y'abannayuganda abasinga obungi eno nkakasa oli musajja wali odeetinzeeko omuwala ng'alina waya ezisootinga oba ezikyanga buli musajja ekyo yali akifeesinzeeko mu stages ez'exploration nti otuula n'omuwala munyumya ku nnyonyi nga bwe yabuuse n'etuuka mu bbanga n'alyoka agamba emmese yalidde kapa mental disorder yoyinza obutagiraba mangu by the way kubanga ebirala byonna biri nomo she's beautiful she's abcd era agamba ali hospitable mutula mwenna n'akuwa katunda olaba alina empisa naye ng'emboozi ze tezigatta obwongo tebuliiwo kwega onyumiza omuntu ekintu atali ku nsi gwe mwogerako omulina okonkuludingirako mulyoke muguveeko mudde ku mulala kyekintu kyewayogerako luli nti abavubuka olunaku lwe wangambako nti abavubuka onyumya nabo ebintu ng'akulaga reasoning tabitegeera tabimanyi noga kati tulagawa kati kyekyo naye ngenda kulaga gye kiva kubanga ne wekiva nawo bw'ofumiitiriza ennyo olabawo naye ate kino kyembadde njogerako ennyo kiri nnyo mugundi
abantu abamu balina kibayita mild autism naye tebakimanyi, they lack concentration. But that does not mean that they are stupid. Baba bagezi naye nga they just lack concentration. Concentration span yaabwe nyimpi nnyo. Eringa ey'akabeerege kali gundi mukasambidde ke yali ayogerako ak'omunsiko akadduka emisinde katwala tabo. Ennaku zino bakakolamu nnyo ne bugundi bungi nnyo bakayita Mr. Kasongo kati. Kayinza okufubutuka emisinde nga kalina kaseera katono nnyo ne kakivaamu. Ne kakivaako. That's how Ugandans are. Abasinga obungi. Kati bano abatono abalinga abajjukira abalemerako ba Bobi Wine be bagabana emiggo gy'abali. Ani bali nabo ne bavaayo batugiza ne basooka bekyanga balinga balina kye banaakolawo. Ebiseera ebisinga obungi ogenda okukakkana nga kibulidde awo. Ne baba switchinga ne babazza ku kirala kubanga baabazuula be balinga omuwala oli gwenjogeddeko. Concentration span yaabwe ekola ki? Nyimpi nnyo. Era nkakasa kino ekyampuuga singa teyayina bad ideas mu kuhandolinga issue ezo ez'ebitaano. Nkulayiriranga yasirika busirisi nkubuulira amazima lyo tewandibadde akyogera nako. Bw'oba oyagala okujja ekintu mu bannayuganda sirika tuuka time nga tokyakyogerako. Kijja kubulwa omulamwa. Kyova nti ne bad news eziva ku saidi y'abantu abo kyandibadde nga kyamagezi obutazoogerako. The best way okujja gundi alien skin mu public byakoze temubiwa attention wadde. Bwagenda neyeyambula n'agira bw'ati n'afuka ku Nuupu nga mwabadde ne campaign oba mwabadde ne issues eziri e Masaka. Ogere ku issues e Masaka. Kyekiri kye nali nga singa gundi system yali organized ne babya ne babloga abaabo ne babeera 15 nga kye bakola bakitegeera. Nkulayo ojja kwesanga nga ne bano ba other bloggers bonna feeds bazijja kwabo. Tewandibaddewo na mukisa gw'abaalien skin kubeera nti agenda nawandika ku gundi ku Nuupu ekyo nekino ekikola amawulire. Nkulayira tekyandibaddewo because ba blogger ab'enkyukakyuka weemuli ate nga byemwogera bikola sense. Bikola sense oluusi tuwulira ne gundi ne analysis zammwe n'ogamba gana abantu ekintu kye baliko bakimanyi because nze sandiwaddeyo budde kutuuka ku level. Kitegeera nti bannayuganda kye beetaagisa kyekiriwa nti nakyemalira yaba masteringa nti concentration span yaabwe nyimpi tobola baleeta diversion after diversion nonga nti etteeka erigaana okumwogerako ye ne famire ye litebulingibwa ne liteesebwa. Etteeka eriri very important bwe lityo naye nga ffe tuli mu alien skin yafuse ku ki ku Nuupu. Hello? Kwendi obadde ovuddeko naye kwendi nkuwulira. Mbadde nguga nti etteeka bwe liti erigaana abantu okwogera ku famire eritegekebwa eriteesebwa sinakindi ne liyisibwa naye nga ffe tuli ku alien skin yafuse ku Nuupu. Ekitagenda na kuwangaala bbanga ddene naye liri etteeka weeriri bwe liba lireeteddwa okulirivansinga kizibu nnyo ne Doona ajja okuyamba ajja gamba mwalina etteeka eryo etteeka eryo teritukkiriza kukola kino. Nze nagezaako okunoonya computers ezikozeseddwa ba students nga namu bulungi eziba zivudde mu bitongole nkubulira amazima zetusinga n'ofuna wano ne tuziwaana nti mpangazi ne tuzikosa emyaka 10 nga bazimpadde ezaali computer 400 nga nateeka mu transportation okutuuka mu kugundi ku export gundi okuba nti ndiclearinga nyinyonnyola bangamba bugambi Uganda yawera computer enkadde. Nenga zino computer zenjogerako zaali z'amakampuni nga bona abeera nti olaba nti ekoseddwa emyaka 2 emyaka 3 kitegeera ne baleeta tekinologi ompya software ompya ezo ne bazijjamu ate nga wano zetufunanga empya
Nezimu tezinnatuuka wano. Bangamba kimu Uganda yawera technology omuki. Yawera computers enkadde. Can you imagine? Eggwanga eritasobola nakola motherboard. Eritasobola nakola mouse. Baleteteeka eriwera kompyuta ezo nga tebataddewo nagundi na span kuga nti kompyuta yakolebwa mu mwaka gwekutte tugyetaaga. How can we develop? Kati ebyo byonna bijja ne bikolebwa ag'amateeka toŋŋamba nti tebaagayisa agasinga ojja nasanga nga ngasinga obukulu ng'amateeka gajjujjuzi wano naye nga bwe baali bagayisa olwali eniskini yafuuka ku gundi ku kkubo. Ekyo ne kikola amawulire midiya yonna negenda ku ekyo bwe baali bagayisa ku olwo media houses zonna zaamala obudde nga zoogera ku Bobi Wine n'omwana we yaguze emmotoka empya ne batuvugiraawo. Bwe baali bali muto gikwatako nagenze n'ensoma ku tteeka erya GMOs. Ekimanyi nti lyayita mu biseera ebyo okategedde feno twali kutogikwatako omukono ne guseka buli kimu naye nga waliwo amateeka amalala galinga 3 ge baali bayisa agayisibwa nga bw'ogatunulira matemu nnyo n'okusinga togikwatako kuba togikwatako oli ne bw'amala ogikwatako musobola okuŋŋaana nga bannayuganda ne mumuflashinga out ne mugamba ye wadde etteeka ligamba bwetyo ffe nga bannayuganda bakuwa mandate tugikuggyeko kubanga ne article ne wet ya constitution ega power belongs to the people and they have a right to exercise it in any way they want. Kati ffe nga bannayuganda tusazeewo n'eriri etteeka liriko ba players ba partner ba World Bank abaliteekamu ssente nga ekyokulirivokinga kyokka kirina birala byekibafiiriza. Saagala kubanga bano abantu abamu abeewagaawaga musimanyi mbu tetwagala bazungu toyagala abazungu nga n'essimu gy'okutte be bagifulumya gy'okosezza okutayipinga kitegeeza nti onaakwepanka nti tobeetaaga sooka okola ekitakolebwangako obusitinga tekinologi owawaka otuko gani tobeetaaga nga tokyalina nakyo oyinza bagulako si kwogera bwogezi hiyase kujubisa nti Sudaani tugirumba naye nga bwe baba bazze wano gw'omu kubasooka okufuluma ogende wa anko watulaga dda nti olina ba anko mu region ffe tetulinayo n'omu wanooka we tuli. Ate ebintu ebyo ekinewunyisa nti bikolebwa naye n'osanga n'abantu abayivu abasomye nga babiwagira nga babiwagira. Kakati nkuzaayo tutuuka tutyawo okuba nti bakumenyaamenya nga tosobola nakwerwanako wadde. Ansi eri emu education system. Abaana abo mwetegereze nnyo ebibasomesebwa obiraba bibapushinga kwagala amawanga malala okusinga okwagala ensi yaabwe. Thematic curriculum gye baali baleese esomesa abaana mu nnimi zaabwe enzaaliranwa baakizuula nti ejja kuviirako abaana okulaba okutandika okukula nga bali responsible for their own culture, their own areas gye bava ne batandika oginazaawo ti amasomero agasinga obungi bwegatunuulira ne mu curriculum ebintu ebirimu si bye bikwata ennyo ku ggwanga. Gwino iseteka ngo abaana bonna basoma Oluswayiri. Kifo ky'okuga nti abaana bonna buli mwana mu region gy'asomedde asoma olulimi lwayo kubanga amawanga agaakula bwe gaakola omudenishi amanyi Olunorwegian amanyi Olugermani azisoma nga secondary languages. Zino ennimi ezaffe zirina system zirina empandiika yaazo. Kitegeeza nti kya mugaso nnyo bwana Uganda at large okusoma ku lulimi olw'abakyoli kubanga one time ojja kgenda mu akyoli kyekikusomesa Olugermani nga n'Omugermani tasoma lulwo alusoma ajja wano kati oli bw'akuggyako ennimi ezo aba atandise okudisconnectinga okuva ku yo motherland. Kyuba nti bino n'ebigwawo solution ffe tulabemu yakugenda bweru awe baali batwagala otuuka okuba nti oli eri nga gy'osongako ewaali ewammwe tekyali wamu naye nga n'eri gy'oli nayo si wamu. Otuuka okudda nga n'amalalo gajjajjawo baagasenda dda
kubanga tekiriko garanti nti bw'ogende bweru ogenda funa. Bangi abagenzeyo sente ne zigaana actually be basinga n'obungi kubanga ebiseera biri abaddugavu bye babbirangamu abazungu byaggwawo. Abazungu ennaku zino balabufu, sente zonna ziyita mu sisitiimu ziyita mu sisitiimu nti bank to bank wakoze wazijjeewa. Teriyo bino byakuzuukandukira ku makya ng'oli biliyoniya. You have to explain that. Naye wano Uganda abantu balina ne properties nga bw'omukuba mu sikaani ne weetegereza omusala gwe gwazaafuna nga tegusobola kumuwa sente zireeta bya bugagga ebyo. But nobody is questioning about that. Naye eri ne neighbor yennyini nnyini aba alina ttindi aba amanyi gundi sisitiimu yo asobola okukebera alaba omusolo ogwenkana wagwogwo. The system is that transparent. So kati ffe tuli mu mbeera nti twalebebwa nga tetutunuuliziddwa kwagala nsi yaffe wabula ne tutunuulizibwa okwagala omuntu. Tukasi twagijja ku nsi ne tugizza ku muntu era ne bwogenda ekyankwanzi bye bisomesebwa abantu. Bano abasirikale abatulugunya abantu bava mu ffe, baganda baffe, bato baffe, bakulu baffe, tuzaalibwa ku kika kyekimu. Naye bwe batuuka eri mu kutendekebwa kaliculamu egamba ki? Kubanga mu kutendekebwa kwonna mulimu kaliculamu, ne mu bubbi eriyo kaliculamu ssebo. Waliwo kye tuyita written and non-written curriculum. Written curriculum yene eyammwe sindika omwana ku ssomero tuula soma biki, naye neeri waliyo curriculum. Kyogera bwe nsindika omuntu okumuyigiriza kati ng'omwoyo gw'otera okwogera naye mbyamawulire oyagala kuŋŋa nti olina we wawandiika. Naye bwe mpulira engeri gye mwogeramu kati naawe mukwatagana nnyo. Owulira nti kati omuntu agenza kuwamu empewo ekiwuggwe kiri kye yatandikiramu kati n'ebintu ebimu ogenda omutereeza kati natandika n'omuwulira kati ng'eringa yakutereeza. Kitegeeza olwayize naye nga yayigira ku ggwe ku kaliculamu etali mpandiike. Bwekiri era kati neeri nayo bwe kiba nti wano wonna bafuna training naye muki ekiba mu training babooza obwongo okumala ebbanga lya mwaka mulamba. Agenda okuvaayo okujja mu field nga baamukuba kye bayita siyaasa, baamuwa false hope emulowoozesa nti bwakuumira bali mu buyinza bo si kyekizibu mmwe kizibu era bw'abatereeza ebintu bijja kukola ki? Kutereera. Kitegeeza nti tebabawa doozi ya economic system, tebabawa doozi ya economic ideology. Economic ideology ekwatagana etya ne political ideology okuba nti system oba bafuga system bateekerateekera embeera ennungi good economic ideology to flourish abantu okweyagala. Kyova nti bwe bafuna ebizibu ate bakomawo gye tuli munyambe. Era bwe bavuulamu katono embeera n'etabuka ogenda okulaba batandika okwogera nga ate badda mu bantu ate be baatulugunyanga. Okitegeera nti bo bali so detached from us. Training gye baba bafuna ebalimbalimba okulowooza nti bali ne bali nti bali be bannaabwe nti ate ffe tuyigganya bali. Ne beerabira nti what they are receiving is peanut. They would have received more than what they receive singa system yali ezimbiddwa nga nnungi. That is it. Waliwo scenarios eziwerako nkulaga nti bw'oba ojjukira genda otunuulire yali gundi yaani ono yagamba musimanyi abaana amwe abajja okwekalakasa mbagambe bajje ne kofi. Lion of Mogadishu yayogera n'ayita awo location ye baamuleeta bamugaa tugenda tulwanyisa abaganda baali bakimuteekamu because bonna be bajja eggulu bakibateekamu. Ndayira amazima gennyini waliwo ne bishop yavaayo n'akikonfesinga. Olina okubanga eyo article wali ogiguddeko. Yali bishop gwe baagamba musimanyi tugenda tulwanyisa abaganda ye n'agaana n'avaayo n'akyogera nako ebyama n'abyabya. Kati ne Lion of Mogadishu naye bw'atyo yayitira awo
bwe tuvaawo waliwo yayogera n'agamba nti nze singa sinze tebandiwangudde kalulu mu Northern Uganda. Olanya oyo naye yayitira awo then ne tuvaawo waliwo yali ku TV ng'agamba mbu embeera yonna nteefu Uganda we are under control. Okategedde ako we are under what? Control. Ku makya baagamu kuba yakava ewuwe. Yali ku TV eggulo limu ng'ayogera ekyo ku makya gwe baakeererako. Omulala yali ali mu kugoba ababooda mu Kampala. By this time ababooda bonna tebalina kukola ki naye nkulayirira bwe baagamwambaza. The fastest means of transport yaliwo taasa obulamu bwe yali ya booda. Bagagga banna abavuga emmotoka ezo ez'ebbeeyi baamuyitangako buyisi. Okitegeera tongamba nti emmotoka gye yali alimu baali tebasobola gira nti eno ya mukulu tuyimire tumuyambi. Nedda ssebo. Baali bagira gwe emmotoka ya genero yonna ebeerako sita kino kiyiga okuva neero emmotoka y'amagye ezo SUV. Kasita abeera nti atandika ne brigadier ebeera sita emu ebeerako emabega ne maaso ku bamba. Bw'abanga Major General sita bbiri. Gwe kasita ozirabako omanya nti oyo kati is a general. Kuba general atandikira ku brigadier. Kitegeera tongamba nti ezo sita baali tebaziraba baali baziraba ssebo. Naye baamuyitangako buyisi. Akaaba abantu be yali agamba okugoba mu kibuga be baamutaasa. So tulina okutandika okutunuulira eggwanga lyaffe nga bannayuganda nga bwe tulina okulifunamu awamu. Tulina okuyiga okwegatta okulwanyisa ebibi ebiba bizze ne wabeera mukulembeze nga yatukinyeeko. Okumulwanyisiza awamu kitukakatako teri ejja kitukolera. Bano bonna abazungu be tulowooza nti bajja tuyamba nkulayirira nabo bayamba yeeyambye. Actually yaleeta enjogera eyo yakola nsobi giteeka ku Katonda kuba Katonda asobola n'okuyamba nga teweeyambye. Naye omuzungu ayamba yeeyambye. Kubanga bwe mukeera ku makya ye alipira etokota mukeera ku makya ne mugamba tumukoye n'alaba nga muli serious. Ogenda okuwulira naffe sente zino tuzifreezinze biki olwo abeegula. Ali mu mundabiranga dda bwe mba muzze mu buyinza mukolanga ki? Munkwatiranga mwera kyobola nti balaba bakola loosi nnene nnyo mu Burkina Faso mu Mali ne mu waliwo ensi endala Algeria. Ewali abaana abo abato b'amagye abaawamba abaganya okubeewa abasiiba babagoba every now and then. Bo basobodde okukikola era olaba nti n'ebyo bakola bitwala amawanga gaabwe mu maaso. And the population is happy. Gold gwe mbadde mubba mugende ffe tugenda mwekolera wano. Transparency leadership nti gayi ne bwe yamala ofulumya gold yamuleeta ne bannayo can you imagine nti waliwo ne bannansi nga gold yali asimibwa waabwe naye nga tebamulabanga nako maaso ku maaso. Can you imagine ng'asimibwa waabwe naye nga tebamulabanga nako maaso ku maaso wabula bawulaya buwulizi tulina gold muyitirivu. Amafuta gye gasimibwa ne waffe e Uganda byandibadde bifo bya bulambuzi nga n'abaana abato bagendayo nga ne sente ezivaamu zoogerebwa. Because amawanga gonna agaakulaakulana gakikola agasinga. Ennowe omwana waayo amanyi sente mmeka eziri ku akawunti y'amafuta gaabwe. Kubanga si kyama oli asobola n'ozikebera n'aziraba nti tulinayo bweziti ng'eggwanga. Kyovola nti bo bakuza abantu baabwe nga babuvunaanyizibwa nga n'ensi yaabwe bagyagala. Era bagitegeera n'ekibayinza ogiteeseza bakimanyi. Buli omu alina sse. Era mumala ne mukkaanya bwe mumaliza okukkaanya then ne mulondawo ekisinga ne mugenda n'ekyo. Ate mu kwagala ne bwe kiba kifeeyirinze kizibu nnyo okubawulira nga bagugulana nga bavuluga oli eyakireeta. Banoonya solution empya. Kubanga n'oli kye yaleeta yakireetanga nga ggwanga baatula ne bakiteesaako bonna ne bakikkiriza teyakireeta bw'omu. Ne wano tuli most likely okuwungira okuwangalayo emyaka emirala 5
nga ebizibu by'eggwanga byonna tubinenyeza abantu buntu. Obote n'akola kino, bannanga Amini n'akola kino, bannayi Museveni n'akola kino. N'oleeta n'etteeka eriga nti balina kwogerako ng'otudde mu ntebe y'abanno. Eyo si ye impunity gye twogerako. Ntagambwako obwasukka. Kakati olw'akalulu tukakonoonyeze tutya ng'ogamba nti okomawo mu kalulu. Kubanga etteeka lyafulumye nti oli bw'akwogerako bubi musango. Bw'oli bw'akwogerako musango. How will I discuss your issues? Okunoonyeza akalulu. Ekimala bamaze okulaga nti akalulu kaali kabbibwa dda. Tabeeguya. Yamanyi waali. Naye nga mpundikira si asooso kikola. Ojjukira omukulembeze w'e Burundi bwe yali agenda. Okimanyi nti etteeka bw'etyo erifaananako bw'etyo lyali liyisiddwa in his favor. Nga liraga nti kale kaakati agenda kuvaako naye abeere wali nga advisor. Kwegamba nga liringa erimujja mu direct politics ne leadership. Naye limuteeka awantu ate awazibwa ennyo nga kiringa kiraga nti he's becoming a king, nti n'amateeka gonna ge muteesezaako noono gwe mwalonda mulina okugatwala naye agakole ki? Aga-approving. Yes. Etteeka eyo olitunuulira nti yali avudde mu kifo ekibadde ekinafunafu we musobola n'omumuggyirako kati nga mumuteereddewo ekifo ekirala. Nga bw'olaba e Iran nti balina Ayatollah ne baba ate ne president. Ayatollah asobola okugoba president n'agamba mulonde president omulala. Era kyekiringa ndowooza kye baali baagala n'okuleetako e Buganda nti mulina katikkiro gwe mulonda mu regional tier okitegeera. Naye oba kabaka oba alina kyalimu ekityo oba nti kabaka oba alina right okumugoba something of that. Naye ate lwakuba nti ate ku kyakabaka okumugoba era baali balinawo akalipo ke baali bataddewo ng'era kalaga si kyangu ono okugoba oli. Kweganga balinga abalaga nti gwe baleeta ate alinga ye boosi w'oli boosi we. Ne mu England era bakikola nti queen oba king yalingawo naye amateeka gonna agayita galina kugenda wa king okugateekako omukono. N'amawanga agasinga obungi aga Scandinavia agakikola kubanga bo obwakabaka bakyabulina. Bano Basaamu Mayanja bano boogera bakulaga mbu obwakabaka bwadiba nedda ssebo ayogeza butamanya. Agamawanga tugabaddemu Denmark erina obwakabaka bwayo naye balina ne gundi balina n'abakulembeze be balonda naye obwakabaka bwayo bukola ki bwe busayininga amateeka agayisiddwa palamenti. Norway erina obwakabaka kikoleko okunoonyereza era ne buvunaanyizibwa obwakabaka bwebuli era n'obwakabaka bwabwe babwagala era babuserebuleetinga. England ewasibuka olulimi lwefuula lwayogera ennyo mbu simanyi mbu yasoma nabo balina obwakabaka. Sweden erina obwakabaka. Amawanga agasinga gonna agaali galina obwakabaka mu Europe gakyabulina. So tuleke kutwalibwa njigiriza ey'abantu abeenoonyeza ebyabwe. Abatunuunamu obwongo okwongera okuba nti bafuuka engo kati eri gigantic. Kubanga engo gy'olaba esofuuka gigantic nga buno obugabi ne buba bwegasse bwonna nga tebukyagisobola. Engo eya wano gy'oli gye yayimbako nti ne bweba yakiggwa. Sebwambuza agibendege. Abagiwa amata buli lunaku. Naye nga tebamanyi nti egenda kutuuka time. Ebalye. Nga tekyabeeguyanga ate erina bbali ya buli.